osegera abayimbi bonna tubayina tugenda balama pulezidenti wanagira nga muntu bakubye tetubakubye sikyo tudde kukiddako 15 January kera ku makyolonde muzeeyani Nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi Yavayo nategeze eggwanga Uganda mbuye atacyakuumibwa abantu wabula abakatonda be wamu ne bajjajja be bamubeerako. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero nkugambye yeekubye gye akkiriza His Excellency Robert Kyagulanyi ddala akasajja k'amaanyi naye nga tetunagendayo nyongera okujogeza video eno gimpereka like oba omaze subscribing weegate ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaleero nkugambye oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera nga agamba abantu Masaka balimu okubeera nga bagenda ku kivulu kya Yoweri Kaguta Museveni abantu ebyaddala baagaana okubeera nga bagendayo era bajjo mu maaso okugambya ageza okubeera nga abikulira. Olunaku olwaleero nga bwekugambye kulaleeye akkiriza nti musajja ebyaddala ayina amaanyi ayina ne influence kati agezaako okubeera nga alabula bannayuganda nagamba temubikola His Excellency Robert Kyagulanyi bye bagamba kubanga munabikola njaba kuba temujjukire bulungi His Excellency Robert Kyagulanyi Yavayo n'agamba nti no ebyaddala kasajja tekasobola bakwatako kubanga ebyaddala international community emutunuulidde video yino soko jerabireko ekiro nasinkanya abaana 5 bazze ne bansanga eri ekisozi chairman hindiye yabalese banup naye bali ba NRM edda bava mu NRM ne bagenda mu nup bagamba nti wano ababakuba enkokora naye ne mbagamba nti oba b'enkokora we bali namwe mulinamu okwebaka kubanga ebyo byonna bye bagamba corruption abaami biki okusosola byaliwo mu biseera by'abazungu bwe ngambye abaana abo namwe kati bye mbagamba kati tebasobola kukuba nkokora okujjako naawe tomanyi kyakukola kubanga ekiragiro kiri nti buli muntu yenna omukulu mumuluka emyaka 18 okudda waggulu wamukisa kuyingira mu saako y'omuluka n'olwekyo Alright, nga tubitidde ku mabbali nkugambye n'abasiraamu bagambye nedda Sheikh Gugwa abyoli mu kukola mu busiraamu tebikirizika ebiriwa soka ulirize Kasimu abyogedde byonna ebintu bibiri bye bikuba wansi eddiini y'omuntu ebitiibwa ne ssente omusajja n'atuuka okusaba edduwa n'atali musiraamu ne yeewenaga olw'okuba ayina ebbaasa mu Juba sebo president sebo tusaba webale eggwanga lino lijje wala pulezidenti gwe mukama waffe ssebo yeggwe byonna otujje wala toba kuba ggwe senga eggwanga lino teririiwo okumanya olijje wala tusaba mukama katonda tusaba Allah jalla jalaalu akwongera obuwangazi ne boofuga bano bakugondere otufugire ddala bano abasajja babbuludda mulimba Allah amaanyi ga pirawo galabye lwakuba kuno yabadde mu bbaasa n'otasabaayo nti no kale Allah tusaba akuluŋŋamye la ilaha illallah abo baseeka tugenda kufaafagana nabo wallahi tetusobola kukkiriza mwe musirike tetusobola wallahi tetusobola oba gwe ssezaalawo obaani oleba ali simanya ate abasajja bakulu batebawadde bitiibwa ate mulekerawo okubeera mu ddiini y'ebiwayi Oluvannyuma lwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okubeera nga ayonona ssente nnyingi nnyo mu Central Region naddala Masaka ati yasobodde okubeera nga afuna abantu bajjo uno abyogedde byonna alina bwino n'obutambi nkugambye pressure zibakubye kubanga nabo babadde tebakisuubira ebyaddala bannayuganda batandise okubeera nga babuuka video yino soko gyerabireko ongambye ebyaddala His Excellency Robert Kyagulanyi agenda kuba n'obululu bumukka bagenda kuwangula n'obululu meka wano mu Central Uganda nze ndabanga ne 85% ejjakuwera sokolabe nginemu ng'omuntu akanga kangati anagenda kulalya president tujja mukuba obapa egundi emu nga baga tujja kutta abeeni alimu just bano malyansimbi baswadde wataddemu billions of money wakwata sente naziteka ku kitebe bali ab'ekitebe balwanira disitulikiti zaabwe abantu bamu president bakyafuna ssente tolina kyokoledde banaku weesibye mu ntebe ate ka komanda bajagamba abantu mulaga omusajja ono nti mwamukowa ng'ab'e Masaka bwe bakoze naawe walawo ogenda
bajja kuboyikotinga because tokoledde banaku kata muntu abajja kulabako obakubye sitole emyaka 4 monna Masaka musajja wato omukwasi w'ensenene omunimi w'emmwanyi omusubira ajja kulala awulira obulimba bweraddeyo bana Masaka babuufu Masaka civilization yasookera nawe okimanyi district zirimu civilization Busoga civilization yasookera Masaka civilization Buganda civilization oze mu Buganda bwavuganya nabo bamazeeko eddembe security yakufudde muze buli Kyagulanyi wagenda mufulawo nga public holiday mbadde ngamba goli mu Buganda campaigning nga freely ate ne batulugunya opposition katogamba abantu bafuna kifaananyi ki kati mu bantu abategevu nga Masaka basobola kujja kulalezo ngezaba nozisibye kwagamba tokyalina ba advisor oyina gafere oyina gabbi oyina ganyunyusi oyina galimba gakumanga kiddole tengerera omwana ayimiridde tengerera omwana ayimiridde kati nawe n'owuliriza ekyo president gwemmanyi Mr. Museveni omusajja gwemmanya muntu omu ku basinga obugezi bwa Africa ne bakulima mu bakaze ab'NRM Masaka waliyo population y'abantu bameka twawezera abantu 14 kale kubanga oyina obuwagizi obw'amaanyi kale wandifunyayo emitwalo 2 kubanga Kyagulanyi nawe agenda watafuna bantu naye afunayo okulaga nti kale oyina obuwagizi omuntu ali mu buyinza bagamba batya mu bantu kanze naye no nakati wagenze oli munyivu kubanga bali baagase bamafia baagase tumugambe ki ku sente zatadde wano bannange nga tuswadde gotaba nti kiswazo ogende Masaka notafu kitegeeza tiimu ye Masaka yonna nfu kitegeeza tolina ba mobilizer kitegeeza tokoze kibayita service delivery bono ogenda mu district z'abategera they will boycott you and it has been my message. I'm being followed. The people they listen to Bejo because he speaks the truth. Abagamba. When we want to show this man, for to call a fujo to get a boycotting away to your swari. Never no again. I want to take a for to call a fujo. By the way, we are none real change seeking people. We are none violent. You know about the so akuba way near them. Go in Yadim, Bamuganda Wafe, Bamama Wafe, Baganda Wafe, Basista of Magrian to sort of Baku. Netugana Kubisabikorwa. Kuboycotting go jabo bantu osinezina koleka nati ogeninga tufunye bantu because we are non violent tebakulimba ngati waliwo omuntu wenkyuka kyuka ali violent mpoze dongo element zotekamu bibulaga wabigula bine byetekako enkofera za nupu ebikunga abantu okwocha ekibuga fete tulimu fete ekiwana bya Masaka kye bajja okukola people they will boycott every project they will boycott your rallies they boycott because abe Masaka mbebaza mwana zo musajja ono talina kyakoze ne mutalinnyayo. It has been my message. It has been my advocacy. There's people they listen to Banjo. Wherever you will go, when you haven't delivered anything, they will behave like that because talina mundu kwerwa nako. Last wakola statement ya manamu amanyi tulimusika la ina manyi masasi 12. How can a real president of a country amanyi ogasa mu mundu? President wafuka dinga masasi gegakoma mbadenga mbabanga dalo yagala abantu gabagaba to obwagizi abantu balina ku defendinga because the people are more powerful than the gun. Gaddafi tiyina mundu, Bashir tiyina mundu, Mubarak tiyina mundu, Saddam Hussein tiyina mundu. Emundu etuka nekwega ne buli obera n'amanyi g'abantu president emundu ebatayina mugaso ne bakutomeza ne bakoza statement ezikiraga nti otidde esa intimidation abantu abakugira abantu bakutisa be bantu abakuletanga darling naye wesibyeko agabbi wesibyeko agalimba atolina omululu gw'entebole kati era bagenda kutambulizanga mu bulimba bwoti oba wa sente nyingi okola mobilization abaana tebasasulwa enseekaaba nawe ne batuuka ne bakulimba kwagamba NRM yonna yetaka kuva mu buyinza na kuyiwa baleta omukulembeza amanye ekyokukola omukulembeza omutuufu alina okumanya lwaki bano abantu bancha wandibadde obuuze Masaka bannange mwankyayira ki ne baleeta ebizibu bwe n'obikolako it would have been very sensible to solve people's problem than okwekwasa kati gwagenze manyi baba kati njagala mpayo ntaddewo milioni emungi ina mu cash mpayo omuntu yere yagenze nakanga kanga omuntu Masaka togenda kulali ya president Museveni. My friend, there is abantu abakowa obulimba poor service delivery enkwe enguzi obubbi bannakigwanyizi nalabye wasi omusajja omulamba akayanira kulaba n'abasajja abaali betwegomba obafudde baana bato obafudde bamawube oli president wa kabinja kamwaka kufuna mu sente abantu babloka babadde Masaka nga bonna bagala kugwira kubba bubbi because eggwanga bote bolifudde oganya okolera service bannansi okulaba nga buli omu afuna kyafuna kati abantu bonna bafuna babbeega abagaga babbeega abaavu babbeega abaana babbeega kati waliyo abantu abategeera nga babbanyi nga